Mulongo mwagala omuzana wa Kabaka, nze mbabuuzaako mwenna abawuliriza eddoboozi lino. Leero nsabye njogere ku kano akatambi ka YouTube ke bampeerezza akaakolebwa ennaku eziyiseeko awo nga kakolebwa Professor Mulangira Wasajja Kiwanuka. Omanyi nze nafaanana nga kitange ow'omuggulu. Tobeera na mwoyo gwa munno n'otabaako ky'omuggyako, ndwawo naye seerabira. Kati Professor yayogeredde amafuukuule aboogera ku bikolwa by'abantu nga David Wasajja, Agnes Naabalamba, Sarah Kagere, Charles Peter Mayiga, Kyewalabye Male, John Katende, David Mpanga n'abalala, nga ebikolwa ebyo bye bakola bituusizza Buganda mu kubonaabona kwe tulimu, nga bwe babatunuza eno nga babagamba nti mulabe bwe tuti Buganda bwe tugenda ku ntikko, naye nga buli abatunula ate oludda olulala bakiraba nti nno tweyongera kukka mu nnyanga. Ababoogerako nga babanenya abantu bano olw'ebintu eby'enjawulo bye bazze bakola yabayise bawakasanke. Mbwe ekigendererwa kyabwe kukyayisa Ssaabasajja Kabaka mbu kubanga ye yabalonda bonna abo kubeera awamu nabo, okutambula nabo, okukola nabo. Ago nno mawano gennyini. Professor Mulangira okubeera nti yavumye Rufaya abantu nga talina gwe yeebuuzizzaako kusobola okutegeera oba oli awo nga waliwo obuvo n'obudde obw'ensonga obubaviirako okwogera ebigambo bye boogera. Eky'okuyita abazzukulu ba Buganda bawakasanke sijja kukisookerako nnyo, naye nze ngamba nti buli alina obumanyi obusobola okuyamba Obuganda essaawa eno yandisaanye n'abuggyayo, kubanga Buganda eri mu kaseera kazibu ddala ka kazigizigi, era buli muntu okubeera ng'ekyakitegedde tasaana kugezaako kugamba nti nno abeeko bavuba baleke kuwa ndowooza zaabwe oba kwogera ekyo kyennyini kye baba balaba. Ekikulu Wakasanke abeera n'omutwe n'amagulu. Kati omukulu Professor yandituyambye n'amenya amannya baani abo Bawakasanke bayogerako era biki bye boogera ebibafudde Bawakasanke, era tuwe n'ensonga lwaki bye boogera bikyamu era byabulabe erinnya ffe Buganda. Kubanga bino bye tuliko si byakweraga, si byakusaaga, si byakumanyibwa, wadde abamu tebannakimanya, naye si byakukola ssente. Buganda yalumbibwa eri mu lutalo, wadde nga oludda olumu lwokka lwe lulina ebyuma, naye n'abalumbe nabo balina amazima ku ludda lwabwe ne Katonda. Era nga singa babeera beekumyekumye bulungi ne bakwasaganya embeera, emikisa mingi nti obuwanguzi buli ku ludda lw'abalumbe abaalumbibwa nga yennyaffe Buganda. Wano kambabulireyo bino ebyafaayo mu bimpimpi omwaka gwali ndowooza gwa 2012 nga Buganda egenda ebuutikirwa amawulire nti olubiri lw'e Mengo balusazeemu ebibanja balugabana balutunze, nga bagamba nti bagenda ddukulaakulanya bazimbewo eddwaliro, bisse maduuka, ekisaawe ky'ennyonyi n'ebirala. Ng'Abaganda bamu babuuza nti ate okwo kubeera kukulaakulanya lubiri, okwo kubeera kuluggyawo, kubanga bw'ogamba nti wabadde olubiri ogenda kusaawo, wabadde oluggya lw'obubiri oba wabadde ennimiro y'ebimuli oba biki nti ogenda kusaawo ssemaduuka bisaawe, ate kakati awo oba tokulaakulanyiza lubiri. Olubiri terubeera na ssemaduuka, ekyo kwe goba oteekawo bintu birala. Olubiri olubadde olubiri ssemaka y'eggwanga, amaka ga Kabaka, bwe mukuŋŋaanira ne mumanya ne mwenna musobola okugyawo ne bwe mubeera bangi nnyo
naye kwegamba okubeera nti okifunza kyetaaga abantu ne batunula ne bamanya olubiri kitegeeza ki era ne balaba ne ku mbiri z'ensi yonna ne balaba zenkana kubanga nze nyinza okubawa ekyokulabirako nti olubiri olw'e Birmingham luyina kilomita 18 okulwetooloola. Ettaka eyo ndooza eri mu kuzimu embiri ennene ezoogerebwako nga luyina kilomita 25 okulwetooloola. Kakati gwe bw'ojja n'ogamba nti ate ku kilomita ku gundi kuyiika ebina nti ate oyagalako kwegamba. Anyway, ekyokuddamu okukibalirira tukibalirira olulala naye ndooza abantu abamu balina emyoyo gyabwe mitono n'okutegeera tekumala okumanya ebintu bye baba boogerako olubiri bw'olukozi oba tulukulaakulanyiza. Kati waliwo abambejja n'abalangira abamu nga beegatta n'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda ne bagamba nti nno ne beeteesa ne basalawo okwekalakaasa nga bagenda nga bakwata ebipande byabwe ku lubiri Emmengo ku Wankaaki nga basaba nti olubiri lukolebweko emikolo egirunaazaako omusaayi ogwayiika mu Meeyo wa 66 nga gavumenti ya Uganda erumbye olubiri. Ne bagamba nti singa emikolo egyo gikolebwa Kabaka asobola okudda mu lubiri lwe n'alubeeramu, kale ne lubeera nga lukola emirimu gyalwo gye lwakolanga okuva edda n'edda kubanga era mu 93 Kabaka yali asazeewo n'ayogera ku nsonga eyo nga baleese emboozi teyali 93 yali 96 ndowooza era byali bisera bya 24 Meeyi. N'ayogera n'agamba nti olubiri luddeyo okukola ebyo bye lwakolanga luli edda era n'agamba wano wali omwoyo gwa Buganda abantu bwe bakuŋŋaanira. Naye era abantu baasalawo era baali baagala babimuteekeko nti yabyogera ate nga yaddangamu ebiseera byonna n'abajjukiza ekyo kye yayogera mu kiseera ekyo kuba yali yalamula dda ku nsonga eyo. Era kwegamba nga bano abeekalakaasa nga bagamba nti n'ebyokulusalaasalamu n'okuzimbamu ebyobusuubuzi bikome. Ekiseera ekyo Oweekitiibwa Edward Lusimbi yali Katikkiro nga Mayiga mwogezi wa Bwakabaka. Mmengo yaweereza abawanvu n'abampi ne bagenda abasirikale simanyi bamwalimu n'abamagye n'abapoliisi ne bakuba abalangira n'abazzukulu ba Buganda ne babakwata ne babakanyuga ku kabangali ne babatwala ne babakuba ekijji. Nga wayise olunaku lumu oba bbiri Ssaabasajja Kabaka oba nzijukira bulungi wayitawo naye tewayitawo bbanga ddene olunaku lumu oba bbiri era nzijukira ndooza yagenda kulambulako abantu be mu katale k'e Nakasero. Eyo gye yayogerera okwogera okwo ab'Emmengo kwe baatandika okwebulizaabulizaako mbu yali agamba bano abaali bagenze okwekalakaasa akeekalakaasa akaali ak'emirembe naye ng'okwogera kwali bwe kuti. Kandowooze nti nno Mukama wange anansonyiwa okubeera nga nzira mu bigambo bye bwe nti yagamba nimwegendereze abo abavaayo nga bagamba nti bo be balumirirwa Buganda okusinga bannaabwe so nga ate batume baagala bawe ekifaananyi nti bo be balwana okulaba nti banyweza empagi za Buganda so nga ate bazze kuzinafuya na kuzitemawo. Kati enjuyi ziri bbiri. Abaganda abaagenda okwekalakaasa n'okulaga obutali bumativu bwabwe nga era bagezaako okutaasa olubiri ate oludda olulala kwe kwali ab'Emmengo abalutunda nga ne buli kati era tebassanga mukono. Naye akati gwe bw'otunuulira ensonga eyo gwe wenna awuliriza bw'otunuulira ku njuyi ez'ebbiri gw'ogamba nti Ssaabasajja ni bwe yali agamba bano abaali bagenda okutaasa boogera obwogezi abeekalakaasa olw'emirembe nga bagamba bannaffe temutunda lubiri luno temutunda kifo kyaffe Ssaabasajja Kabaka yagaana okukitunda oba wali abaali bakitunda era abaaleeta abasirikale bakube bano nga tebannakola mutawaana n'abantu tebaali bangi nnyo abaali bakuŋŋaanye naye ne basindika abasirikale ne bakuba bano ne bakanyuga ku bangali ne bagenda ne babasiba. Obeera obasibira ki? Abazze okwogera obwogezi nti notereza olubiri Kabaka aluyingira alubeeremu. Kati Omulangira Wassajja Kiwanuka kyava agamba nti aboogera ku bantu abo baagala kukyayisa Kabaka ate batya. Baani abakoze ennyo
omulimu gw'okwawula kabaka ku bantu be basobole okubeera nga bamweteekako bo bokka. Naye nga muntu kiddala owa famire ow'omusaayi eyali akoze ekyo n'abaako owooluganda lwe n'amwefuga ye yekka, ate ng'ekyo akikola nga nono gwe yeetaddeko gwe yeefuze tamuganya n'agamba nti oba asalewo nti oba bakkiriziganya agaye nti nedda banzigyeko mbeera eno, naye n'akikola lw'akabi. Kubanga abataka tebaabawula kabaka. Ate abataka abagundivu nga Bakasujjulubi ng'era tetwamuwulira naye ng'agamba nti yagenda ne bamugamba nti nno bw'oba tumaze okukola ntegeka na mayiga wanoweeta. Ate abalangira n'abambejja kubanga tuwulira ne ku kigango yagiranga oluusi n'agendayo naye oluvannyuma kati bbanga lyenkanawa. Baani abo abeetaddewo nti beeba oluganda bamulinaanye ennyo ba next of kin abooluganda lwa kabaka abagamba nti bo be baliwo be babuzibwako ku nsonga ze zonna era be bakkiriza amukyalira natamukyalira. Kati n'olaba nti olukomera lwe baali bamutaddeko wano mu Buganda ate lwennyini baalukwata ne balusussa ensalo ne baba nga lwe bamukuumirako n'ebweru yonna gy'abeera atambulidde. Kati lwaki gy'ali tebakkiriza muntu yenna kumulaba? Kubanga tuwulira nti n'abaana be tebakkirizibwa kumulaba, ne Nnaabagereka takkirizibwa kumulaba, ne tuwulira nti ate balina n'ebiwandiiko byabwe bigamba nti nno abaana Bakabaka bamanyisanga lya Mbogo yekka, abalala babateekawo nga babeetaaze lwa kuwuddisa bantu. Ate ng'era abantu bano Bakagere, Bannaabaloga, Bawasajja be baaleeta n'okuboola mu Lulyo Olulangira ku mulembe guno Omutebi nga basookera Kabaka yennyini. Naye ate ne bibeera ng'ebyo byabasala kubanga abatakansi baasituka mangu ne bategeeza Obuganda nga Ssekabaka Muteesa II bwe bamuwaŋŋangusa ne bamutwala e London olw'okugaana East African Federation ne Uganda ng'olwo bagezaako kubiteekawo ebyo n'abeera nga yali abigaana. Ng'ali eyo abataka bamuweereza omuzaana Sarah Nalule Kabejja Mbeesebeese. Bwe waayitawo ebbanga ne bafuna amawulire nti alina etto. Kaakati abataka ne basaba akomewo asumulukukire ku butaka. Bw'atyo Kabaka waffe Mwenda Mutebi II bw'ayingira mu nsi. Kale bino bibeera nga biriko obugirizi. Naye nga wadde byabasalira baasigala bagenda mu maaso n'okusala ebigambo. Naye ng'ebyo eby'okuboola mu Lulyo Olulangira byaviira ddala wa? Oba tusooke twebuuze nti byatandika bitya? Byatandika n'Abakoloni ng'era bagenderera okwawula kabaka ku bantu be. Kati ebyo mbyogera bibe nga bisigala bibeera nga abantu babitegeera bulungi, kwoli munnaffe agamba nti nno ate aboogera ku nsobi ezo nti ate be baagala munnaffe Profesa ng'agamba nti ate aboogera ku nsobi ezo nti ate be baagala okukyayisa kabaka. Ate bano abamwawula ku bantu be ne bamugamba n'omugamba nti ate si mwana we, ate si mwana we, ate biki ebyo kwegamba ebintu kwegamba bo abo be babeera nga be bamwagala atambule n'abalala nti ate kwegamba ekintu kyakiina nga kisulike. Omulangira wa Ssajja kwegamba n'abeera nga ye takitegeera, takiraba nti bano omulimu gwabwe badde bafuna kwe kulaba nti nno bajja Olulyo Olulangira olutuufu ku Namulondo bateekewo olwabwe lwe bajingiridde Olulyo Olukoloni. Era Abakoloni abo be bali basuubiza abeeru Abangereza Abakoloni abajja okuwamba Buganda n'ogifutiza, be baali basuubiza Pulukago okumufuula kabaka. Abaganda tebabeera kwesala kajegere, ekyo baali bajja kukisobola, naye oluvannyuma olw'okubanga yabeeranga ku Butikkiro ebweru w'olubiri we yava n'okweyita kabaka ow'ebweru. Abakoloni abo wamu n'abali b'enkwe baabwe be baatuuza ku Nnamulondo omwana wa Ssekabaka Mwanga Omuto.
ate bwe baakyuka ne bagamba nti Ssekabaka Mwanga teyazaala nti n'olwekyo Ssekabaka Chwa teyali mwana we. Mwawulira ebigambo by'abalwadde b'obuseegu abaaseeguka emitwe enkokola n'obukongovvule kwega baggwayo ne bakabawala emitweto n'emirannamiro nga bateeka ebigambo byabwe ku Ssekabaka Mwanga II eyalina abakazi 16 ku myaka 3. Abamanyi ku nsonga z'abantu abeeyisa bwe batyo ng'ebyo ebintu bye baamuteekako eby'okugamba nti nno atambula n'abantu ab'ekikula ekimu, ebyo ebyokuwayiriza bye baamuteekako. Naye abanyi ku bantu ab'ekikula ekyo tebawasa ate bakazi 16. Ekyo tekiriyo n'akamu. Oli ayinza okufuna omukazi omu oba babiri okubuzaabuza naye nga tayinza kugamba nti ate aleete 16. Omuntu awasa abakazi 16 abeera musajja w'abakazi. Kati mukaweefube waabwe oyo y'omu kubanga nti nga bamanyi nti nebyo Bwakabaka bya buzaale nga balina okusimba ekkuuli mu buzaale omwo badibage. Bwe baava ku Chwattu ne bagenda mu maaso ku Ssekabaka Muteesa II ne bagamba nti teyali mwana wa Ssekabaka Chwattu. Kati era awo balina emboozi bye baateekateekawo eweera okutaba nga bakibuzaabuza ekyo nakyo. Anti olwo ng'olwo batandika okugoba ekifundikwa. Era ne bakituusa ne ku Ssaabasajja Kabaka Mwera Mutebi II. Awo wennyini nawo olabirawo abakozi b'abakoloni. Baani abaakirimu? Beebo abantu benjogeddeko waggulu. Ate wano ku Ssekabaka Muteesa bagenda okutukaawo nga n'obusungu bubakutte. Kati ng'olwo okwawula kabaka ku baana be bagasseeko n'okumawula ku bantu be. Ate nga bamaliridde okugyawo oli olulangira bateekewo olwabo olukoloni olujingirire olujjudde abagwira ne bannamawanga. Era awo ne batandika okugoberera ebweru buli mwana wa Ssekabaka Muteesa II. Kati ekyo bulijjo abantu bangi bakyogerako. Kusooka byali bya batakansi naye ennaku ezo byakyaka olw'ebikolwa by'abantu abo ebyasukka ettima. Sandyagadde kubatwala mu bingi naye abadde tamanyimanya nti nga bamaze okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa ne batandika okuyigga abalangira abambejja abakulu ne bannaalinnya ne batandika okuyigga abazaana naye ne bayigga n'abaana abato ddala. Kati Ssekabaka Muteesa baamulumba mu Lubiri ne bamuwaŋŋangusa nga wa myaka 42. Si bwe kiri? Teebereza abaana abatiini, abaana ab'emyaka 5, abaana ab'emyaka 10 abaali baakazaalibwa baali bamanyi ki? Oli alyoka atandika obbayigga. Okuggyako omuyumbi ekisusse ani akola ekyo mazima ddala? Kati kyova olaba nti abatakansi nga buli boogera ku byaliwo mu 66 bwe ŋŋamba abatakansi simanyi oba abantu bategeera naye waliwo abantu abakulu oluusi abamu babayita bakakanzu abasajja abakulu bwe baatuulanga ne boogeranga ku nsonga ezo ku biki ebyaliwo mu 66 nga boogera ku ani yakola ki n'ebintu bwe byali. Naye nze nawulizanga nnyo ebyali ku bazaana ne bannaalinnya ng'era omwana omuwala okuwuliriza ebyabanga ku bakyala naye okusingira ddala nga mpuliriza nnyo n'ebyali ku baana. Naye nze ne ndowooza ku bwange nti Katonda n'awa ensi yaffe abakulembeze ne bakulembera eggwanga paka okulifiiririra ne baleka abaana baabwe abato. Tekibeera kya bwenkanya bannanga ate okutandika okubagira nankani ensi netandika obbavulunga n'omulabe n'abavulunga n'abaana bato mu bisooto n'okubayigganya naye ng'abantu batunula butunuzi. Kale ne kibeera nga kyewunyisa nnyo omuntu gwe naawe ng'oli mulangira naye ng'embeera eyo n'otunuulira empisa eyisibwa bw'eti abantu mu lulyo naddala basajja banno ate nga bakulu n'obeera nga gwe ekintu ekyo tekikweraliikiriza nga bw'okitunuulira tokyeteekako kubanga weesiga ki? Mpozi olw'okuba nga oba ogezaako bakwata bulungi baleke gwe bakutalize kubanga olaba bakikola kabaka yennyini ne bakikola abaana be
ne balyoka bakwata Ssekabaka yennyini abalangira n'abambejja abamujaguzo gwolowooza kuggwe kibalemera kuki okukikola ne bajujubya abaana bo ne bajujubya abazaana gwe nga bw'okiraba nti nno wandikyagaliza abantu bo bakadde bo abaana bo bayite mu mbeera efaanana bw'etyo oba mpozi nga kikolebwa lugezigezi kugamba nti no bajjewo ebifo awagambibwa nti nno embuga awazikibwa awaterekebwa abalangira n'abambejja buli omu agende yeefunira akafo ke mpozi nga byonna birina okutuuka ekiseera kimu byegatte wamu nga kino kyebagezaako okukola nno n'ebijja baagala bijjawo nti abantu babateeke mu limbo kweganga ebyo byonna ebintu temubiwulira ne mumanya okwekwata ekyammwe mu kigaanira awo wennyini nga tekinnaba kugenda walala gye banakisaanuukira gye banakisaabululira ne bakitwala eyo gye baba bakyagala mu kwonoona kubanga otunula n'olaba obukyayi ng'omuntu bamwokera olubiri balulumbye balwokezza balumenyeemenye naye nimwebuuza nti baddugavu bannaffe obusungu bonna baabujjawa kubanga omuzungu akutumye nti genda okube naawe ng'ogenda okuba bannaye tolowoolezaako ddala gwe tolinamu kantu konna mu mutwe ne batta abantu bonna abali mu lubiri kwega lwe lunaku lw'oyinza okwesanga omuntu nga bazanze abantu bonna bali mu njuyo oba bakozi bo oba bantu abakyadde obukyazi oba baki naye abantu abangi bwe batyo ne babatta kwega lwe lunaku lw'oyinza okusanga ng'ofiiriddwa abantu bangi nnyo bobadde omanyi bonna ne babeera nga balumbye bonna ne babatemula ate kakati naawe yennyini gy'owaŋŋangukidde gy'oddukidde nayo ne bakulumba ate ng'okimanyi nti bannumba banjira nankani bandiko bannoonya banninyira akagere ate naye ne bamutemulirayo nayo ŋŋamba Ssekabaka Muteesa II emyaka nga giyiseewo ne gye baamutereka ne bateekerayo omuliro amasiro ne bagookya kyokka ekiseera kyonna ng'abaana be bwe babagira nankani bwe babacunyaacunya bataddewo nabana abakyala nabaki bagenda mu maaso okucunya n'oggoba n'abazzukulu kati n'ogenda okulaba nga wekiri wano n'ebibumbe byennyini ekibumbe kye kyennyini nga baakimenyeeyo kyokka ng'abantu abatamulinaako musaayi nga mbu be bagira nankani be basalirawo abantu be nga gwe bw'otudde bw'obeetondera kabuleŋŋane bannange bwe tuba twerowoozaako tulowooze ne ku bantu abalala ng'oyagala okulabika obulungi sooka obeere nga mundaayo olabye ng'enkolaganayo ne Katonda wo ng'otongoosa enkolaganayo n'amazima kubanga amazima ge gazaala obwenkanya kibeera kya nnaku nnyo kya buswavu naye nga ekyo ekibuuzo kikyakikusigaddeko ssebo omukulu Profeesa Omulangira bawakasanke kakati gwe wootunula n'ogeraageranya ani wakasanke wano kwegamba omuntu n'atuuka walana n'atuuka n'emagombe ng'ali mu mpalana kubanga kati mulaba nti Ssekabaka Muteesa yennyini baamugoba mu lubiri okitegedde ate bino ekisinga okuluma nti ebintu bino nga bikolebwa baddugavu bannaffe ne bwe babeera baggwanga ddala musanga abantu bali mu maka gaabwe bali mu bulamu bwabwe ne mulyoka mugira ekintu kyonna ng'ate bwe museka bwe muvuma bwe mugira nankani bwe muŋŋoola bwe mwewaana bwe muyina amaanyi kati ne bamuwaŋŋangusa n'agenda bo bennyini baatuula mu nkiiko zaabwe ne bateesa okumusaanyaawo Ssekabaka Muteesa II era ne bamusindikira abantu bagende bamusaanyewo eyo gye yali mu nkiiko zaabwe ez'okusaanyaawo Ssekabaka Muteesa II ne baamiini baatuulamu ne Bobote bonna baabirimu naye ogenda n'owulira abantu abamu nga bagamba nti ate Amiini kalekaleko Obote kalekaleko mukulu bbanga olw'okubanga teyattawo omuntu oyinza okubeera ng'okyogera naye abalala ne bagamba nti ate yakomyawo enjole singa tebaatuula mu nkiiko zimutta yandyekomezaawo eka buli gye yatambulanga bwe baamuleetanga ate n'ekirala nti oli yakikola akibaliridde ng'alina kyagenda okifunamu kati n'Abaganda ne bagamba nti kituwadde omukisa tukomyewo omuntu waffeeka kwega ekyo tekitegeeza nti ate mutandika n'okumusiima kati Abaganda mulina okweggyamu obujego obwo ekyo leero ku luno sijjaga ntulina kyejjamu kubanga nze sikibanga mukkeera sikigambangako nti Amiini yatuyamba era yakola ekintu kyonna kati n'olyoka olaba oluvannyuma era nga bagenda nga bagira nankani batwala okuboola ne ku baana be
n'olaba David Ssuuna Ssezzibwa Omulangira azaalibwa era Ssekabaka Muteesa II. Abantu abo bannabalamba ne Bakagere ne Basajja ne bamuteeka mu ggwanga baasooka ne bamuleeta kubanga n'afiira e Denmark ne bamuleeta ne bamukomyawo ku butaka ne bamugoba e Kasubi ne bamugamba mumutwale temujja muteeka wano. Oluvannyuma ne bagenda gye bamutereka e Masaka ne bamuziikulayo ne bamuteeka mu ggwanika ne A+ eyo kampuni ne bamuloka omwo emyezi 8. Mmanya nti nno ffe ng'Abaganda omuntu bwe muba nga temunaba mu muziiko okukungubaga tekuggwa. Ne bateeka abaana be ku bunkenke obwo mbu kubanga tebamwekakasa mbu baagala DNA ng'abamu ku bo yali abasinga n'obukulu. Ye yandibadde aboolabbo kubanga yali abasinga obukulu ate n'ekirala ng'abasinga n'okubeera nti ki nga n'okubeera nti nno ye mulangira musajja kubanga wano mu Buganda ebika n'endyo by'abasajja ebyo tubikkiriza Katonda yabiteekawo byennyini nnyini ate nga bo bennyini tebalina kintu kye baakola kyakugamba nti basituke bakole DNA ezo ze baali basaba naye baatulawo ne bagamba baagala DNA nga bwe zibaleetera ne bazigoba bazireeta ne babigaana nga bagamba mbunno kubanga nze nawulira oyo omukyala Kagere oyo ng'agamba mbu abakazi bazaala abaana ne babawa abasajja biki bwe baba abakazi bonna bazaala abaana ne babawa abasajja buli mwana yenna anaazaalibwa n'abaakolebwako dda emikolo egy'okubeera abalangira nga mubaggalira ebweru mbu kubanga waliwo abakazi abaakola kino mwezammwe DNA ziriwa ze mwakola kati n'olyoka olaba Omulangira Mawanda nga naye wa Ssekabaka Muteesa II naye era baagenda bakakati be bakola n'engezigezi bagende bamuziikule gye baali bamuziise mbu bagenda kulimawo oluguudo ne balyoka bamuleeta e Kasubi era naye ne bamugobera ebweru ne basibira nnyina n'abaana be mu kaduukulu e Kawaala wamu n'ebisigalira by'Omulangira. Teebereza omuzaana bw'atuula n'abazzukulu n'ebisigalira by'omwana we mu kaduukulu n'asula omwo. Kaakati ne kibeera nti nga kintu kya nnaku nnyo, kintu kya nnaku. Abazaana ne balyoka badda mu kwewoza ng'abazza omusango okwagala Ssekabaka. Nze nawulira ne mukwano gwange omu ng'agamba Katonda wange ng'abalangira n'abambejja babbeeyi kati nga tebaazaalike. Kati n'olyoka oŋŋamba nti ekyo tekibeera kyakwawula sinakwawula kati tayawula na Kabaka yekka ku baana be, tayawula na Kabaka yekka ku bazaana, tayawula na Kabaka yekka ku bantu be, naye n'abazaana bonna n'oli olangira abakazi ne babeeranga batya kubanga mu Buganda byabeerangamu abantu abamu ne bagamba nti ekyo ekika nedda ekyo ekika kizibu ekyo ekika kiba kitya ekyo ekika kiba kitya. Kaakati waliwo kino kye bagamba ne bagamba nga Wasajja David ne bamugamba nti nno toli wali olulangira oli w'ettoolo. Nabalamba ne bamugamba nti toli wali olulangira oli w'effumbe. Omulala nti oli wa Nseenene, omulala ne bamuwa Olugave oli wa Nkima. Naye kwegamba nga balina kye bamuteereddewo nga bamuwadde n'ensonga. Naye ne bakwata abantu ne babasindiikiriza nga tebalina na gye babasindiikiriza kubanga tewaliiyo. Nga tekibangako na mboozi tekibangako na kwogera nga neeyabazaala yabaleka abalambye nti bano bantu bange nga n'emikolo baagikola. Kwega tewali Muganda asobola kukola bintu bwe bityo ng'abikola baganda banne. Ate osanga omuntu omu Omuganda omu yandisobodde okuwaba naye tewali kikoosi kiyinza kutuula mu bantu baganda ne kituula ekikoosi ne batulamu nga bonna baganda naye nga balumbagana Buganda. Ate ekyo sigamba nti nno tojja kisanga mu Buganda mwokka naye nti mwe kitasoboka naye tekirina nsi yonna terina ggwanga lyonna mwe kiri. Kubanga ekintu bwe kityo tekiriyo kwega nti olama ne bwabeera mugwira ina byatuukako naga kino sijja kikola kyovola nti nno si busiru si butamanya ogw'omwoyo mubi. Kati ne tulyoka tujjukirawo ebigambo bya mukulu Museveni bye yagamba ng'awaayo olubiri
nti Obote yakola bubi okukuba olubiri yandikozesezza Abaganda okusuula Buganda naye bw'ebeera nga yenkola gye yali ategese okukozesa nga lwaki atagigamba abantu bagenda ogikozesaako kati omuntu bw'okirowooza akolaba nkyali kimukolera okukibagamba kubanga kaali kakodyo mwe mulowooze nga byayogera ngedda Abaganda balina enkwe abo bennyini abakola ebintu nga be boogera nti Abaganda balimu enkwe mu kimu mulowooze nti Baganda timwe mubyekola kwegamba waliwo ebintu ebyateekebwateekebwa okuva mu bitundu ebyo ndowooza ebya Ssematalo owookubiri naye ndowooza byava mu ntalo ez'edda kubanga waliwo abantu era abaali basomedde eby'entalo abaabirowoozaako abantu bagenda ne balowooza nti emyaka gino egyafa gy'egyokulowooza nedda abantu bava dda nga balowooza ku bintu bino bamannya ti omuntu bw'omulumba ate mulowoozese nti ye yeekolako obulabe ye yennyini kwegamba abeere ng'abuzaabuzibwa mu ngeri ki ey'okwetaasa kati mwe mubeera mulowooza nti nno bakozesa mmwe nti mwe mweryamu enkwe naye ng'ekintu kye bakola bulijjo okuva mu ntandikwa bwe bajja bannamawanga babagwira abeeru abakoloni okuwamba bagezaako nnyo okufuna Abaganda be bakozesa ne bababula era mujja kulaba nti nno mwabo bonna abantu ne ba regents abasinga babakubuulira nti abasinga abaali abakuza ng'abantu baalimu amawanga amalala abamu baali ddala b'amawanga amalala bala baalimu amawanga amalala baali baakulira eyo ne bajja buzimu Buganda naye kweganga kibeera kizibu nnyo nti n'Abaganda bajja kutuula beeteese nga bonna Abaganda mujje tugende tukuba olubiri lwaffe tulwonoone tulwane ne Baganda bannaffe nga bakitandika butandisi awo nga balinamu mu ggwanga mwe baaziika abantu baabwe mwe balina obujjajja bwabwe mwe balina bakadde baabwe mwe balina abaana baabwe oluusi mwe balina ne bazzukulu bwabwe oba mwe basuubira abo bonna okubateeka naye kwegamba omuntu bw'aba akola ekintu abantu abasinga naddala bwe baba balonda abantu abanaakola ebintu bino balonda abantu era abalina ekitone eky'obuzzi bw'emisango n'ettima kubanga olaba kati obukalukalu bw'abantu oli ne bamugamba nti ekyo kifo ky'olimu toteekwa kibeeramu olw'ensonga eno bwetyo naye n'avaayo n'ayongera okwogera nga yeekakaatikawo abantu bagge nti tetukwagala genda naye n'asigala ng'ayimirirawo olina okuba nga olina ekitone mu kubeera nga tofaayo oba abantu bakwagala oba tebakwagala omwoyo gubeera gwakalambira nga gwamera enkyakya mu bubi nga gwakaluba ne gukalambala kati n'olaba nti nno ekyo okukyogera okugamba abantu ebyo nti nno tujja kukozesa Baganda kyali kubeera nti no kaali kakodyo naye nga ekintu ekituufu kyali nti bulijjo bakozesa bagwira ne beefuulamu Abaganda kyova olaba nti we tutuuse wano mu butuufu ekintu kye tulina okutunuulira mu maaso gennyini tube nga tetukyewala kukitegeera era nga kubanga wano we tuli tekikyatugasa kwerimba n'obuntu bulamu obw'okwagala abantu nti naawulire bulungi oba tubeere bampisa empisa omuntu okulwanira eggwanga lyo mpisa nkulu nnyo mpisa nnungi nnyo kubanga kitaasa obulamu bw'abantu ne tuba tulina tukimanya nti Namulondo yeetooloddwa abagwira ne bannamawanga era n'emmengo yennyini bagijjuddemu zezo engalo ze muwulira nga bakuba Baganda b'amannya gokka kati ng'abantu ab'olulyo olulangira ab'enjawulo bamaze okwogera ku bya Wasajja ne Kasujju Lubinga avaayo n'ategeeza Obuganda nti David Wasajja takolanga mikolo gya bulangira wabula waliwo ate abantu ebbali abaayogera ne bagamba nti nno baamukola DNA nekakasa nti kyonna ekirala kyali naye si wa Ssekabaka Muteesa ate oza bagenda n'obikola ebyo nga nekyo zonywako naye nga nekyo nakyo kyennyini bakikola bakimanyi waliwo n'ebintu ebirala omuntu byasobola okukola ne biba nga tebyetaagisa na DNA kubanga waaliwo n'olugambo olwafuluma amasiro bwe gajja mu 2010 ne bagamba nti kwolwo olunaku mukulu David Wasajja oyo yali agenze mu masiro omwo ng'atuteyo amakula mu ssaawa ez'olweggulo wayitewo essaawa omuliro gulyoke gukwata bala ne bagamba nti nno
kyasobozesa abazaana okubeera nga batunuulidde ono abalala abantu be yajja nabo abamu ne bagenda simanyi butuufu bwabyo naye byonna byayogerwa ebyo nze mbagambye nti yessaawa buli alina kyamanyi akyogere kubanga tebirina kibitugasa ate kakati omuntu bw'aba nga naye teyeekubye mu kifuba n'asigala nga waali nga akyavayo n'ayogera n'ebigambo kati naawe ekyomanyi okijjayo abantu tebamanyira ddala kubanga balabika bakalaatidde mu kugenda mu maaso okola bye bakola. Kati omulangira Wasajja Kiwanuka kyayogerako ebyo byonna tetukimanyi kubanga alina engeri gy'ayogeramu. Omuntu bw'oyogera ekintu n'otonnyonnyola bakulu banno okubabuulira lwaki bateeka okulowooza kino oba lwaki bateeka okukola kino naye n'ojja buzina na bivumo nti bano bawakasanke alinga atowa orders. Kati ebintu ebyo byonna byagala kunoonyerezaako n'ebyamasiro ye yennyini kati asobola naye okugukola omulimu ogwo mu ngeri y'okkakasiza ddala nti bawakasanke bennyini bawakasanke. Kati bw'amala okumulunguleza empulunguse alyoka ajja ayongera okutubuulira nga Kabaka bwe yalonda Wasajja mu baganda be bonna. Anaatusonyiwa naye waliwo n'ebirala bye tulina okutwala mu kulowooza kwaffe kubanga Wasajja maama we batutegeeza nti ndo mwanyina wa Sam Kuteesa mukyala Munyarwanda era nti Sam Kuteesa ne gavumenti be baamuleeta okumuteeka okumpi ne Namulondo ya Buganda era nga nayongera n'otusonyiwa Abaganda singa babeera bafunye ekirowoozo ekyo nti Wasajja kaali katego butego baamuteekawo project mu bugenderevu n'ebigendererwa by'okubaako byakola ebyokwonoona okutta okubba n'okusaanyaawo kubanga Sam Kuteesa abantu bonna bakimanyi bakoze ekintu kinene nnyo ekyokutabangula Obuganda. Kati ekyo neesimanya mulangira Wasajja Kiwanuka bw'anaakimatiza abantu nti tekiri bwe kityo kisoboka naye kyetaaga omulimu munene era gwateeka okutandikako nga tannaba kutandika kulaba ani Wakasanke n'ani atali. Tugambye nti kubanga Wakasanke olina omutulaga omutwe n'amagulu era nga bw'ali pulofeesa ekyokunoonyereza kiteekwa okuba nga si kipya gy'ali n'olwekyo yandisoose okusoma ku bitabo ebingi ebikwata ku buzaale bwa Sarah Kagere nga tannatandika kulumba bantu naku batuuma manya na bino byagamba nti okutambuza obulungi Obwakabaka olina kufuna federo. Ebyo byonna byetaaga okwongera okunoonyerezaako asooka abirabire ddala kubanga federo abeera ateekwa okusooka okubeera ng'akitegeera nti federo kitegeeza ndagaano. Kati endagaano ekolebwa wakati mu mawanga era endagaano erina amateeka gaayo mwekolebwa n'olwekyo nti amawanga galina okubeera nga gasoose okwetwala n'okwetegeera okusobola okukola federo okusobola okukola endagaano amawanga galina okwetereeza. Ebyo byonna kwegamba bw'obigatta kubanga nzijjukira kimu n'agamba nti abantu bakutte abataka ne baboogerera bubi ne babakuba bonna wamu. Ekyo bw'okyogera bw'otyo gw'obeera okikoze abantu bulijjo boogera ku bataka abaagenda ne basaba ettaka. Ekyo ekikolwa kitegeeza nti ettaka si lya bataka si lya Buganda. Kiragira ddala embeera ey'okubeera nti ino yakulya mu nsirukwe. Kati kyava agamba nti ssemateeka yatufuga tetufugibwa nnono. Ssemateeka akolebwa abantu ennono ya butonde tufugibwa nnono kubanga obutonde bwe butufuga. Kakati n'agamba nti tuli mu constitutional monarchy. Tosobola kukola mateeka gaakubeerawo kwa kintu ky'otassaawo. Kale Obwakabaka butambulira mu mateeka ga Katonda eyabussaawo. Mpozi n'ekirala bwe tubeera nga tuli mu constitutional monarchy ate olwo
corporate solo etuulawa obwakabaka bubeera ate buyina kwegamba nti constitutional monarchy ate corporate solo ate oteekemu federo kwega ekyo kintabuli kitobero kya kika kyekyo kyabatubuulira kwega ateeko kinnyonnyola abantu ne babeera nga bakitegeera bulungi ate n'ekirala mpozi kitwayogerako olulala obwakabaka obwaffe si monarchy kigambo kya luyonaani mono kitegeeza singo ne aki kitegeeza rule bufuzi bwa muntu omu naye ng'ebya Buganda si bwe biri n'atugamba era nti nno obwakabaka butambulira ku buwangwa si ku nnono naye engeri gyakisobola ekyo okwawula obuwangwa n'ennono sikimanyi ennono yeefuga obuwangwa kati tolina ngeri ebyo gy'oyinza byawula ate n'ekirala nti nne ekyo ekya federo naye njagala nkyongereko ne kino nti nno federo nakyateeka okukirowooza ngeri ki gy'ejja mu corporate solo ate kubanga corporate solo ebeera kampuni zaawe ezaali zibadde ne federo ekintu ekyo kye tuteekwa okumanya ennyo ng'Abaganda nti federo kitegeeza ndagaano endagaano tebazikolera mu buwaze wadde wansi w'emidumu gy'emmundu kati ebyo byonna mbyogerako kubiyita mu mangu naye ng'ensonga yabadde ndeese okusingira ddala kwogera ku bya Wakasanke n'okugaana n'okuwakanya ekintu ky'okugamba nti nno omuntu ajje omuntu bw'aba alina kyayogedde amuvume abantu nze ndowooza tubawangule na kunnyonnyola omuntu omumatize mu kutegeera kwe okusinga okugamba nti nno mwogerere ebigambo ebyo byasirike akutye oba atye nti ojja muvuma era tumuwulidde ye nga yeetondera abakoze be yayogeddeko abayogeddeko abo abantu abali be yabadde agezaako okugamba nti nno baayogeddwako bubi nti n'olwokuba nga baayogereddwa bubi mbu kakati bali mu kusirika naye nze ndowooza ng'ekintu ekyayogeddwako ng'ebyobuzaale kubanga babadde babikola abantu abalala nabo basobola bateekwa okuba nga nabo babadde balina nga bamanyi nti nabo kiyinza obbajjira ku mulyango kufuluma bufulumi singa balina engeri gye bannyonnyolamu nti nedda ekyaffe kiri bwekiti ne bwekiti bandibadde basobola mangu nnyo okukifulumya kubanga kino ekintu be baakitandika oba be baakitambuza ne bakireeta mu mulembe guno naye n'okutandika okugamba mbu be bantu abakola ne kabaka era bandibadde babeebaza obwakabaka bukolebwa abantu 5 bokka fana tubadde tukuteesa nti nno abantu bandibadde bajjumbira nnyo amazima gatuluŋŋamye lwe tujja okukwatagana mu bisata bya Ssekabaka Mwanga abeeru baateeka abaddugavu baffe abaawano mu njawukana ne balwanagana ne battiŋŋana bo bali ne bawamba buwambi ekimaze okwekuba tewali mu baafa eyabaluma era tebakiinaako lunaku okujjako bano abajulizi be baateekayo bennyini era be baalyamu enkwe beekyo ekyabantu okufa bo kibakolera kati kino kiteesa ekigenda eri bonna omuntu yenna nga tolina kyakwogera nange nga mwendi mu kino nti tetulina kufaayo bw'oba tolina kyakwogera sirika wuliriza kubanga abazzukulu b'abataka tuli mu bukadde mu bungi bwaffe oli olulangira lulimu abantu abasukka mu 3,000 oba oli awo nga baweze era kye bava balikola nga luli olulamba okuvugiriza Namulondo naye ekyo kikolebwa mu mazima ekyokubanga tubanga tulina kye tusobola okwogera ne tukyogera tulina kyogera mu mazima ne mu mukwano eri Buganda n'eri kabaka waffe kati mwobwo obungi bw'abantu nga bwe mbogedde wadde mu lulyo wadde mu bika temubulamu bamanyi kutubulira ku buli nsonga muvunaanyizibwa kale bwe tusalawo okwogera twogera awatali kuleetamu nti ono mukwano gwange oba eno nfunayo ekigulira magala eddiba ensi yaffe eri mu katyabaga tuli mu lutalo
mukwano gwange omuyaŋŋamba nti weegenderezanga ebivumo bw'obiwereza gy'obiwereza ne bitanywerayo bikuddira kubanga gwe nnyini byo muggwe mwe bivudde kubanga mu mazima ddala omulangira wa ssajja ani Wakasanke ekintu ng'okyennyonnyodde bulungi ani Wakasanke nze nkubiriza abantu ffenna ab'emyaka gyonna n'ebisaanizo byonna kasita olyobeera ng'okakasa nti byogera mazima biriko omutwe n'amagulu era nga biyamba nnyaffe mu Buganda mu kiseera kino mwe tuli bijjeeyo bulungi nnyo biteekako obujulizi bwabyo kubanga luno lutalo lw'abantu bonna era buli omu naawe abadde yeesisigiriza kitegeere ffenna tulina okusituka tutaase eggwanga era ensi yaffe wadde abantu abali ku mawanga wadde abalinayo ebipapula by'obutuuze obutuuze kirala n'okubeera munnansi nakyo kirala obutuuze kakeeka ka mugenyi kayinza n'okubeera akatebe nabagambako olulala ku bantu baffe abakola engero ez'omulembe omutebi naffe bwe tuzikuŋŋaanya ntubiranga tulizirekera bannaffe abalijja ne bayiga bye bayiga ku bulamu bwaffe nga ffe bwe tubulabye bwe tububaddemu kubanga obulamu bwaffe bubadde bwanjawulo nnyo tulabye abantu abajja ng'abantu abalungi naye ne bafuuka abantu ekizibu ennyo abantu ababi ennyo kale olumu ku ngero ezo lugamba nti analagajjalira obusika bwe nti kasita ku bugenyi banjagala nti bwe bali kugoba bw'olikoowayo bwe bali kusaba okukyalukuka obugenyi bubeera bugenyi n'abaatusooka baagamba nti kanga akira kaffe Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubunduguleko emikisa gyera baffe omukuumenga